naye yalwalanga nenkuba ewaka essimu neŋŋamba maama twagala tuyamba sisobola kumulekerera tuyamba osindike ssente era maama n'asindikanga ssente ne messages nzirina muno mu driving school we tugattamu ssente zaalinga like 10,000 dirham plus Cheye milioni 10 plus. Yes, sebo. Kati ono nga womanyi kera yali kambe Taisa skirt hotspot connecting to nearest devices. Funaso yokusekala ye kano kayogende ka hotspot. Omusajja yakola kibino bye tulaba ku TikTok abatunda Polo TV ki yali agala gula ploti nga inamu milioni 2 nga ploti jagala ya milioni 15 nga ina milioni 2 nga ina milioni 2 ayagala milioni ploti ya milioni 15 ayagala ploti ya milioni 15 genda maso namubeerawo ne mugamba ngenda kuwanga ezo ssente buli mwezi wezina gwayo ng'onsasula era omwezi we gwaweranga ne muwaayo milioni 1 naye nayongerezaako milioni 1 nasasula abakampani nampeereza receipts ti ssente tuzisasudde nga buli kimu kyakola ngero olabira ddala nti musajja waaki w'amazima ne tufumba ne tusaavinga buli omu naye nga mu bantu b'ensaavinze abo nga mulimu ne mujja wange nga bapulaninze ne hotel room gye bakola ki gye banaasula ekiro ekyo ekya Eid yampapya naŋŋamba mikwano gyange gizze tugenda out ne bagenda mu lodge gye baasula ensonga leero zendeesa olunaku olw'olwaleero z'ensonga ezireetedde abannayuganda okwagala abanigeria lwaki abannayuganda muganza abaana abawala ne babeesiga ne baba trustinga ne muba disappointinga omuntu ono leero gwendeese aganye n'okulaga face ye lw'abantu mmwe abannayuganda abaganza abaana abawala ne babateekamu ssente zaabwe ne babaspendingirako obudde ne muba disappointinga mukozesa advantage nti ono ayinza okuba ayagala bufumbo ono ayinza okuba njagadde ne mugiyita weakness naye ng'ate ye abamuwala aba asazeewo mu mutima gwe nti ayagala gwe kyokka n'omudisappointing at the end. So muleese tugenda kwanjula ensonga zaatubuulire musajja ki yamudisappointinga yamuteekamu kyenkana ki omuwala nnyinnyonnyodde story ye ne mpulira nga n'amazzi gaagala kunzija mu maaso naye ne ŋŋamba kamuteeke ku kamera de sijja mulaga feesi naye story ajja kuba agituwadde ng'egenze mu bantu mufunemu ekyokuyiga tusanise okulaba jjamu twagala oyongeze ku ddoboozi lyo kubanga twagala microphone esika eddoboozi lyo bawulire story yo abantu bagifunemu ekyokuyiga eyo nga tetuneeyongera twagala mu subscribing ku channel yaffe tusinzidde wano ku Ziada Beauty Saloon bakafulu b'okukola enviiri mu Dubai be bateekamu akasente ne search colors bakabaka b'okukola printing okitegeera oyagala kuteeka bifaananyi ku saati oyagala kukola business card oyagala kukola posters banners oyagala teekawo muyimbi wo olina media oyagala kukola branding bagiyisa search colors byonna ejja kuba ebikavalinga omuwala tumuleese agenda tutubulira sad story. This is a sad story ate gwe omunayuganda gifunemu ekyokuyiga tugende maaso tusanise okukulaba nnyabo kale nnyabo nga tetunajja ku kamera olina ebintu byonnyinyonnyoddemu ebyakuyisa obubi ku mukwano oba ku muvubuka gwe wa trustinga n'omuinvestingamu kyatandika kitya kyatandika mu 2022 nayagala omuvubuka yali abeera side za ku Fridge Mola ya ku Fridge Mola era abarume bonna abasinga bamumanyi yesebo mu kusooka nga tetunayagala na muntu ono wali olinako omuntu omulala gw'oyagala anedda sebo naye nakajja mu Dubai yesebo Uganda wagenda okuvaayo nga already omwagala oba mweyagalira wano love yatandikira wano kubanga mu Dubai naye nakabeeramu emyezi mitono yawo kyatandika kitya yakusanga wa
kyatandika 2022 nafunamu ka off okuva ku mulimu gwange nenfuna room bed space gye nagenda okuwummula ya bampa week emu kuva ku mulimu eyesebo naye yalimu eyo room nga mwabeera mwetwerabira ne tutandika okwagalana. Wali okolanga house manager wali otya? Wali okolanga? Nze nkola mu restaurant. Okay. Yes, sebo. Restaurant ebasuza oba yali yakuwadde nga local vacation? Restaurant etusuza naye kwe ogwo mwaka nagana okuddayo waka mu vacation. Okay. Ne bampamu week emu nenfuna ka local leave. Nenvaayo ku accommodation nenfuna room na pangisa. No pangisa bed space. Nepangisa bed space nemberawo week emu. Okay. Omuvubuka oyo wamusanga akola oba just yali asula busuzi naye mu bed space oba yali naye ali mu kunoonya mulimu? Omuvubuka oyo yali naye akola nga akola mu Aramax naye nga sente tezijja bulungi. Yes. Yali akola ngani? Yali akola mu bya cargo. Ng'atikka bintu? Nga waliwo ku kikampuni kye baali bagendako nga baloadinga ne babisiba naye nga yali tatikka. Aramax side zeyo ku Emirates. Ku Emirates Gondi Airport. Emirates Airport. Aramax ya Emirates Airport njimanyi kubanga nali ngenzeyo kukusaba omulimu nga driver. Gye yali akola? Yes, sir. Kakati bw'ojja mu bed space ani mukusookera ddala wayina wo mukwano gwo mu bed space gwe wali ozze nga yakuleesa osasule akatanda akosole w'omwezi oba wanoonya bunoonya online kyali kitya waliwo ya connecting oba waliwo mukwano gwo? Yali mukwano gwa sister wange eya connecting mu bed space. Yes, sir. Abannayuganda abatulaba Abannayuganda bangi abagudde mu nsobi nga zino nga bazigwamu olw'obutamanya omukyalo muwulidde bamuwaamu ka local leave nga yakajja mu Dubai. Ekyokufuna omwagalwa si kibi naye engeri gye yamuhandlingamu oba engeri gye byaggweamu y'ensonga lwaki tuli wano ku Rovin Media tuwe story ye kyajja kitya. Ogambye nti watuuka mu omuvubuka oyo we wali wakajja mu bed space mwatandikirawo okwagala within that 1 week? Nedda sebo omuvubuka oyo bwe najja mu bed space twasooka kubeera ba mikwano okumala emyezi nga tuli ba mikwano era ye yansitulira n'ensawo nga nzirayo ku mulimu gwange ensawo gye napaakingamu ebintu byange namperekera paka ku Mall of Emirates kati awo ne exchanginga amanamba ne tutandika okwogera awo ebyalavu ne bitandika nga emyezi nga giyiseewo. Kitegeeza weewa time tekyali nti kasigiri kubanga abantu abasinga bagwa mu nsobi olw'akasigiri bakuwadde local leave for 1 week noga onfunye omukisa nange okulerizinga okulifreshinga so laavu yammwe yatwala obudde nga temunnakola kikolwa kyakwegatta. Yes, sebo yatwala obudde. Okay, kakati bwe mumala okwawukana ogaye wayitawo bbanga ki? Twatandika okwagana mu 2022 twayawukana mu 2025 ogw'omusanvu. 2025 ogw'omusanvu mwayagalira emyaka ng'esatu. Emyaka ng'esatu nga n'abeewaka bakimanyi nga tuplan gagenda wakakola introduction. Kwegamba relationship yammwe yatuuka ku level eyo nga you trusted each other okubeera nga n'abeewaka babamanyi. Yes, sebo. Ekintu nga mwali mukivuze nnyo. Kuba bonga nti mwali mutuse ku level eyawako kumanya ye bamumanyi omusajja ate ewaabwe w'omusajja yo waali gwe bakumanyi? Ewaabwe w'omusajja nagenda mu vacation that was 2024 nengendayo ewaabwe ne banyaniriza bulungi. Yes, ngera nayo bamanyi nga bankubira n'amasimu nga twogera. Okay. Yes, sir. Yo tewawulirako mbu nti oba omusajja yali awasizzaako e Uganda oba ayina abaana ebintu ng'ebyo? Sebo ebintu nabiwira nga okwawukana kukoze ki nga tumaze okwawukana ng'omusajja yali ayina abaana 3 mbakazi 3. Yes, sebo. Bannaye naye nga bakyali bonna oba baali just yazaala buzaazi na agenda azaala buzaazi bw'atyo.
Oh, banange muli ku Rovini Media mbagambye tulese sad story y'omwana ono eya trusting omusajja n'amuteekamu akasente ke. Kijja kityo okubeera essaawa zino ng'okaaba nti wayonoona obudde bwo wamuteekamu akasente. Omusajja ono nga tonnamuteekamu ssente ye yakulaga nti akwagala era wali obaddeko mu kizibu n'akikuyisaamu nga tannaba kulaga true colours ze. Sebo nga wenkugambye nti twali twagana nga n'abewaka bakimanyi nga tuplaninga na kugenda gundi kola introduction ewaka era twali nga tweyamba nga wafuna ekizibu muyamba nange wenfuna ekizibu nga nyamba bwetutyo ng'era abaagalana. Yes, Sebo. Okay. Kakati owuli ekizibu kyolina ku mutima kukukyawa oba ssente ze wamuteekamu kubanga ogaye mwali mweyamba kizibu kiddala kyowulira nti kyekyaleetera okubeera nga ogifuula sad story kugobanga yakudisappointing nga kyali ki? Ekizibu ekisinga okunnuma omusajja oyo yammalira obudde. Yammalira obudde bwange emyaka 3 buli we nafunanga off nga ngendayo gye yalinga asula nga off yange ngimala mu kufumba. Okay. Nga sirina time egamba nti oba nsomeyo ka koosi oba nkoleyo kino kubanga buli off yange oyatuukanga nga yagamba nkulaba lunaku lumu jangu newe nali ng'omulwadde ng'agamba jangu at least okole ekiwebake wano ojja kuddayo olw'eggulo. Yes, Sebo. Naye ate abasajja ebyo ebintu bye twagala kuba tuba twagala okuprotectinga aba girlfriend baffe tuba twagala okuprotectinga tetwagala kuwa space kubeera ng'omyanza ogende gy'onaafunira abantu abalala. Nze mukulaba oli mukyala mulungi oli mukyala alina figa oli mukyala oba yali akuprotectinga kubeera nga tofuna abantu bakusumbuwa. Nedda, Sebo, omuntu wabeera omwenzi alowooza nti buli omu mwenzi. Kubanga nagendanga mu maaso nga waliwo ebintu byendaba nga ye muntu asobola okugulira ekirabo ngenda okukebera mu nsawo ye egenda ku mulimu ng'ekirabo kyennyini kyangulidde nga mulimu ekirabo ekirala naye nga enjawulo ye yalinga size ng'olumugambako naye ate bino ng'oleese 2 ng'agamba ndeese 2 kubanga eyo size nkizudde nti eyo size tekola ki tekutuuka. Yes, Sebo. Kitegeeza nti waliwo omuntu omulala era gwe yali naye mu relationship era wano mu Dubai. Waliwo abantu bangi ayagala abantu bangi kubanga nze nali sikola ki sisula eno mu Deira ngansula mu accommodation nga nzija buzzi naye nga wenvaawo bwe nti wabeerawo abalala bakola ki abayingira. Gwe tewali muntu yenna asula mu bed space. Mwali mu partition mwali mu bed space? Twali mu bed space. Tewali omuntu yenna yakuwanga mawulire ago within that process of okwagalana akuga nti omusajja banne omusajja gwobeera naye nga waliwo omuntu omulala gwakyaza wano tewalinamu mikwano mu bed space omu? Sebo, nalinamu emikwano mingi nga buli wentuuka mbuuza buli omu abeerawo naye nga wampulira nga nina omuntu gwe njogera naye mu bed space ng'anyiiga n'ayomba n'okuyomba n'ayomba nga bw'aŋŋamba w'oba ozze wano ozze ku lwange tozze ku lw'abalala olina kwogera nange nzekka nga tewali asobola crossinga kumpa mawulire nti oba kino bwe kiti ekikola ki ekigenda mu maaso. So kye kyakulemesa okumanya olunaku lwe wali ofuna off naye lwe yafunanga off oba yakolanga night? Yakolanga night shift, Sebo. Okay, kugamba ngo mubeerawo emisana? Nga tubeerawo emisana olw'eggulo ne tugenda ffenna ng'agenda okukola naawe ng'oddayo ewaka. Yes, nga twawukanira ku Union nakwata egenda ku Emirates nenkwata ku Mall of Emirates. Yes, Abannayuganda abatulaba story eno si kigamba nti okwagala kibi naye bw'oba oyagala weegendereze byebino ebintu ebimu Abannayuganda ebibaleetera okwagala ensi endala nga baga after all Abannayuganda bayaayi kanjagala abavubuka b'ensi endala okitegeera. So akulemesezza okumanya amawulire wakizuulako nti nno omukazi gwayagala wamumanya n'omulabako n'amaaso oba tewamumanya? Sebo, nakitambuzanga bwe ntyo ng'era obulimba bungi
ng'oluusi afuna off n'angamba agenda ku mulimu naye nga yali tagendanga ku mulimu nga tayambala uniform ayambala bulungi n'akwata ensawo n'agamba nti agenda ku mulimu naye nga yali agenda mu bibye. Yes sebo. So mukwano gwe gwakuzibamuko ku maaso awo nga gukule ng'obiraba naye ng'obiziimuula. Nali nga mbiraba naye nga ye muntu omanyi abantu bayita ba narcissist. Nga ye muntu akola ensobi n'akulaga nti ate ensobi yange. Agidivertinga n'agissa ku ggwe. Yes, nga agidivertinga n'agamba nti wakoze kibi. Lwaki okebera ebintu? Lwaki onoonyereza? Nakugulidde ebibyo lwaki okebera ebirala? Kubanga n'ebyo bye nasanganga mu nsawo ze nga angulidde ekirabo n'ensangamu ebirabo ebirala nga we mubuuza agamba akola mu kkago agenda kukola ki kubitwalayo ku kkago ng'agenda ku mulimu yakoze ensobi ng'akola order. Yes, so ng'afuubira nti bya kampani si bibye. Agamba nti yakoze order wanaba agenda eyo gy'akolera mbuno waliwo department ya Shane agenda kuyitira mu department ya Shane abiteekeyo bamubifandinga sente. Ajaga abasajja ebintu bya laavu naffe tubibala lwaffe. Kakati ogambye wamubeererawo naye n'akubeererawo. Njagala otunnyonnyole ku bintu ebyo by'owulira nga bikuluma ku mutima nti was standing with that man at the end n'akudisappointing. Sebo biri abiri mu bbiri omusajja yakola ki bino bye tulaba ku TikTok abatunda polo TV ki yali agala gula ploti nga ayinamu miliyoni 2 nga ploti gyagala ya miliyoni 15 nga ayina miliyoni 2 nga ayina miliyoni 2 ayagala miliyoni ploti ya miliyoni 15 nga ayagala ploti ya miliyoni 15 genda maaso nemubeerawo ne mugamba ngenda kuwanga ezo ssente buli mwezi we zinaggwayo ng'onsasula kitegeera sebo. Ne tukola kuba buli kimu n'abewaka baali bakimanyi nga tupulaninga n'okugenda okwanjula nga era okwanjula nga abewaka babimanyi ng'era nange ngamba akyayika si mufere. Era omwezi we gwaweranga ne muwaayo miliyoni 1 naye nayongerezaako miliyoni 1 nasasula abakampani nampeereza receipts ti sente tuzisasudde nga buli kimu kyakola ngero olabira ddala nti musajja waaki w'amazima okutuusa sente wezaggwayo nansasula ezange n'ezange yazisasula teyakola ki simubanja. Yesebo. So byebyo ebimu ku bye mwakwatagana ne mubanka engeri gye mwekulaakulanya nga musuubira okubeera mwenna naye nga yakusasula ekyo kirungi. Waliwo ko embeera endala gye wamuteekamu ko ssente n'obeera disappointed at the end of the story? Sebo nga wamanyi ebya laavu sisobola kubala ssente kubanga zagendanga nnyo nga ogula kino n'ogula kiri nga obusente bujja butono naye n'obeerawo n'ogamba takola kitayingiza bulungi bagamba agali awamu ge gakola ki gegaluma ennyama ne mugamba kikati gwe kyobeera okola sasula akatanda. Sasula akatanda ebyemmere nsobola okukola kyokuyiiya ng'era sande najjanga buli ku sande aba ku fridge molalo bakimanyi ekyo najjanga neetisse nga nsitudde kubanga yalinga ngamba akoyo omuceere nempitirayo ku Mall of Emirates nenfuna benshoppingayo tebatundayo matooke naye nga waliwo bunga batunda imwisa biki kanfuna bengula nkoko nyama ebigendo mutambuza wiiki namba ebigendo mutambuza wiiki nensitula ebintu mu metro nga manyi nti byonna mbikolera muntu ki ng'ogenda okubeera naye bwengenda okubeera. Omuntu osobola okumwogera erinnya? Abeera Ariga ku Brazilian building akola mu Aramax akola bwa delivery driver. Yes, ndowooza weewulidde omukulu story negenda kukutuukako nkimanyi. Osobola okuvaayo ne weedifendinga oba obutavaayo naye abakumanyi bakola ki? Bakumanyi. Wazanyira ku mwana muwala eyali akutrustinze, eyali akwagadde, eyali akuspendinzeemu obudde, akuinvestinzeemu obudde,
akuinvestinze mu sente ze nezisasobola kudda oba oliawo ne mu ending up nga mwawukanye. Ng'ogyeko ebyokulya bye wagulanga ye ng'asasula akatanda. First of all, wali ofuna sente nga zisinga kuziza obungi? Sente ze twali tufuna kubanga twali tutandika nga tweyiiya tezaali nnyingi naye nga bwe nkugambye nti agali amu ge galuma ennyama nga waakwata wano nange nkwata wali ne tufuna kitusevingako buki mu mwezi nga guweddeko. Almost mwali muli mu sente nga zenkana enfuna gye mufuna. Nga sente zenkana naye nga tukwasiza wamu. Ne we yalwalanga nga nkubira naŋŋamba ndi mulwadde naye sente tezikola ki teziriiwo era we nali nga nina kennina nga nkamuweereza oluusi we tuba nga tetulina aŋŋamba mami ewaka mugamba mami nsaba kutuyamba mulwadde tetusobola mulekerera. Watuuka ku leve eyo ekubira maama we Uganda yesebo n'asindika ssente nga waliwo obwetaavu bwonna bwe mulina wano mu Dubai? Waliwo we yalwala nga tetulinaawo nenkubira mama e Uganda ne negayira mama kubanga naye yalinga agamba famire ye temufaako nga ye famire ye baagala akola ki bamukubira nti twagala kino ng'ali bulungi nga balina kye bamwetaagako. Ali bulungi omwezi nga guweddeko bamukubira mugamba twetaaga kino naye nga ne wabagamba nti ndi mulwadde basobola omukola kyo musaba ssente tetetulina kino n'abagamba ndi mulwadde ndi ku kitanda naye yalwalanga nenkuba ewaka essimu neŋŋamba maama twagala tuyamba sisobola kumulekerera kufiira mu ddungu kubanga ye musajja wange. neŋŋamba maama sisobola mulekerera kufiira mu ddungu tuyamba osindike ssente era maama n'asindikanga ssente ne messages nzirina muno. Naye Abannayuganda mwagala ki? Abasajja mwagala ki? Kiki kye mwagala mu bakazi? Eyo question ngibalekedde story ogiwulidde teeka comment section commentinga mu comment section abasajja mwe bamusinga okukomentinga ddala kiki kye mwagala mu bakazi. Oyogeddeko n'otugamba mbu yakola mu RMX nga si driver. Essaawa zino driver yasookera mu bya kago. Okay. Kati n'agamba naye tetugenda beeramu eno embeera ya lubeerera n'atandika okusoma ebya driving ng'ebya driving byatuggyako sente nnyingi ezagenda ng'oluusi agwa sente nga teziriiwo. Nasomako ku driving waliwo driving w'osasula package eri unlimited ne babaawo ne package nga buli w'ogoddamu okusasula. Yasasulayo nga buli waagwa tulina okuddamu okusasula. We yagwanga nenkwatayo zenkutte naye n'ayongerezaako zaalina ne mugamba ddayo we shall make it ne mugamba ddayo osomye n'omumotivate nga n'omugumya. Yes. Era sente we zaalinga teziriiwo oluusi ne ŋŋamba kamuwe ne muwa sente n'addayo n'asoma era n'aŋŋamba testing yise kati tugenda ku level ndala era ne we byagaananga nenkwata naye n'akwata kaali nayo n'addayo bwe tutyo paka we package eyo ngimanye yetali unlimited abantu basuula nnyo era ebiseera ebisinga abantu sente bazirekayo mu driving schools. Yagwa emirundi emeka? Yagwa emirundi like 10 plus. 10 plus. Yes sebo. Age emirundi mingi egyo kiki ekyamusuula 10 plus? Yali ebintu tabitekwasa bulungi. Sebo ebya driving sibitegeera bulungi kubanga emmotoka gyali ayagala ze zino eza box body. Okay. Ennene eza box body nga zayagala okufunirako driving permit. Manual. Yes sebo. Ndoza kyekyamusuula emitu naye bannaye sente ezo nga nnyingi. Mu kulaba okukwo mwaspendinga sente mmeka mu driving school omwo? Mu driving school we tugattamu sente zaalinga like 10,000 dirham plus. Kyeye milioni 10 plus. Yes sebo. Ku milioni 10 plus boloza wa contributing sente nga mmeka? So sobola zibala kubanga buli we yagwanga
ng'oluusi agenze bbaasi emulese nengamba kankuweereza ssente okwate taxi nga sometime nga takwata budde oluusi bbaasi omanyi bibbaasi birwawo nankubya nangamba ninze bbaasi tejja ate ninayo test ku ssaawa bwe ziti sirinaako nenkwata gundi yange ku simu yange nsobola okusasulirako no card ne musasuliranga no card ne mugamba nti kale yanguwako ogende kwata taxi kubanga taxi osobola okusasula ng'okozesa no card ne muteerako ssente ne mugamba genda okole test ate tetusobola kukola ki kugimiisinga tusasudde kati sebo ssente ze nateekamu tusobola kuzibala zo zaali nnyingi naye tosobola kuzibala yes sebo kubanga twali tweyambagana relationship yammwe mu kulaba okuwo yatandika ddi okutyobogana okukyankalana n'ogamba nti oba oli awo tuyinza obutasibeera ffenna mu future kiki ekyaviirako akaseera ako akaseera ako byatandika 2024 we twagenda ku kazimba ka Burger Box abali mu Dubai Burger Box bakamanyi we twatandikirawo namuvuddeyo mu Brazilian building nedda Brazilian building kati gye yadda nga avudde ku Burger Box okay nga waliwo ebitagenda bulungi ng'omukulu engeri gye yayisaamu nga yayisanga omuntu ng'omanyi omuntu akkuseye nga teyeeguya ng'akooye ekintu nga teyeeguya nga bondi driving permit twamala ogifuna yes nga n'enjogera ye yakyuka tafaayo bw'atyo ebintu biri byoyogeddeko bye yabaguliranga ababiri yatandika okubikola nga amaze ofuna driving license yatandika obikola nga driving license evuddeyo awulira takyalina nnyo kyakwetaaza akasente kajja genda mu maaso biki bye yakolanga nga bwe nkugambye buli ofu yange nagimala nga mufumbiro nga ntuuya na kufumba ne mugamba sebe emmere eyidde jangu tulye ne tulya naye nga buli wenfumba nga waliwo dishi nga alina dishi jajjayo mu luumu eyo mwennyini nga ŋŋamba ono mukwano gwange akomawo akooye badde nsaba omuteeremu emmere ajja kudda akole ki alye nze nange nga nze sibifaako kubanga nze sinze muntu yali akola ki nga naawe opaakinga atwalire mukwano gwe sinze muntu yali anoonyereza ennyo omuntu yali wa muruumu omwo mwennyini nga wa security omwala yali wa security yaŋŋambanga nti akomawo akooye tumuterekere ku mmere era nenfumbanga nentereka emmere nga tugiterekera oyo omuwala ewa security. Kankubuuze omuwala oyo gwe yali naye mu relationship omulala oba oyo yali mukwano gwe? Abawala bangi oyo wa security naye emboozi y'endala ssebo. Soko tunyonyole ku mboozi y'owa security. Emboozi y'owa security waliwo Idi oba Idi ogijjukire yaliwo ku Sunday. Ku Sunday ngera bwomanyi ebya Idi tukyaza abagenyi mikwano gye ne gijja ne tufumba. Ne tufumba ne tusaavinga buli omu. Naye nga mu bantu b'ensaavinza abo nga mulimu ne mujja wange nga bapulaninze ne hotel room gye bakola ki gye banaasula ekiro ekyo ekya Idi. Ng'ogenda kuddayo ewuwo? Nze ngenda kuddayo mu accommodation era yampapyanga n'aŋŋamba mikwano gyange kuba mikwano gye gyavangayo gye beraali ne tubasaavinga kuba nze ndi muntu wa mutima mulungi era n'emikwano gyange gimmanyi. Ne tusaavinga buli omu ne balya. N'osiba n'oddayo mu accommodation? Yampapya. Tokaaba? Yampapya n'aŋŋamba mikwano gyange gizze tugenda out oba nkuleke gwe ogenda kukola ki ojja kuddayo. Nze nange nali ndowooza nti diru yaabwe erina ku mikwano gye. Kumba ayagala kukugobawo? Ayagala kungobawo bakole ki?
bagende kubanga era newe twayawukana emboozi yonna yonna baginteerako odiozi ze nenzuulira zonna eza musajja oba eza security owa security ez'oyo omusajja emboozi zonna yonna be yagamba ng'oyo wa security yamukwananga amugamba nti nze mwesibako sirina gye mbeera andeka bulesi kujja kuwumulira awo ku Sande bwe yagambanga oli omukyala namugamba tanjagala naye nga buli we yafunanga ekizibu nga ajja wange naŋŋamba kino naye nga nze alaga nti anjagala nga wenvaawo bwe nti ab'omuluma abagamba simwagala. Bannange tuli ku Rovin Media subscribinge ku channel yaffe naye ebigenda mu maaso abawala bayita mu bingi wano mu Dubai ate abawala mu Dubai bangi abalina omukwano naye abasajja ffe tuba disappointing ne tubafuula ensolo ne bolusi ne basalawo obubi ne bagenda okukakana nga bagenze gye batalina kugenda lwa nsonga ezo abantu abatwagala ne tuba disappointing. Emmere ligiya gye wapakinganga waliwo ko omuwala gw'osuubiza omulala gwe yayagala ng'ogyeko wa security? Emmere eyo gye yapaakinga yali ya muwala wa security. Kati omuwala wa security olunaku lwe bagenda mu lodge ono omulenzi yeewolaku oyo omuwala addira mu 10 ne bagenda mu lodge gye baasula. Kati ono sente teyakola ki teyazisasula omuwala n'abanja bwe yabanja sente ze ng'ono taziina amawere n'agasansanya mu ruumu era ono yagenda okukomawo okuva ku mulimu ng'ekiri mu ruumu kika omuwala n'amuba n'omukuba kulwaki osansanyiza ki amawulire naye nga nze siina kye mmanyi nga ne nzija mu ruumu ku Sande tewali aŋŋamba nti oba kino oba kiri amawulire gonna ne odiozi byonna baabitanga okukyankana tukoze eki nga tumaze okwawukana nga maze omutegeera kiki kyali. Omukazi akutaddemu ssente za driving oli omu akutaddemu 10 just kyalogi n'akulala asalumu yonna n'oleko n'akuinvestinzeemu ssente ne ssente n'ogenda n'oli atasobola yadde okuteekamu 10 okitegeera wabula bannange naffe abasajja olusi tulina weakness kakati tolinayo omuntu mulala gw'omanyi oyo gwe yayagalanga? Kati sebo ebyo we byaggwa kubanga nze nali ntambuza obulamu bwange sinze muntu abuuliriza. Wasigala oyagalagana naye? Ebyo nali sibimanyi ebyo nabitegeera nga later okay. Tumaze okukola ki okwawukana era najjanga ku Sande n'enfumba nga n'emikwano gye njijjulira ne balya naye nga tewali n'omu asobola kuŋŋamba nti omusajja gw'oyagala ali waliwo ekyatuusewo bwe kyali bw'ati mwesonyi bonna bakola ki baasirika ndowooza kekaze oba ye gundi ye kalica ya ruumu bonna balinga oba bakyaza nga tebeeroopa naye nga waliwo omusajja wa ruumu eyo omusajja oyo yantaasa nnyo era mwagala n'obulamu bwange nga anko wange kubanga yataasa obulamu bwange najjanga ku Sande nentuuyanira mu fumbiro n'enfumba naye nga ŋŋamba muwala tewandyemazeemu nnyo bw'oti namugamba ati ate kiki ate kulwaki n'agamba oli bitegeera naye nga tewandyemazeemu naye nze saawuliriza yenga embeera agiraba buli kimu yalinga akiraba kubanga mu ruumu mulimu cameras buli kimu yalinga akiraba. Yesebo kakati mwawukanye mutandika mutya okugamba nti kati biwedde kiki ekyaleeta spark kuba bino tewabitegeera mu kusooka kiki ekyaleeterawo n'ogamba nti omusajja mumaze? Kati ate ono yali mukyala mulala yajja akola mu ebyo ebyekiyumba yafunayo local leave boyfriend we n'amupangisizawo ruumu gyakola ki gye twalimu era n'agamba n'owa ruumu nti ono mukyala wange mukole ki mumunkuumire kati ono nga womanyi era yali kambe Taisa skirt hotspot connecting to nearest devices unasonyiwa okuseka naye kano kayogedde ka hotspot
a connectinga to nearest device. Era na connectinga. Kubanga lumu nali mufumbiro nga nfumba. Oyo omuwala bamuyita Ani, Nasuna Ani. Sorry, Namubiru Ani. Oyo oyo omulala Kadama. Chaika gwalina kati. Nali mufumbiro nga nfumba. Nga wenyimiridde bwenti omuwala yakakozesanga kamanyiiro. Nabikula essimu ya WhatsApp ye n'agiteeka kumpi we nali nyimiridde. Ku kimeeza. Ngenda okulaba DP gye ndaba nga ya muntu wange. Nga yalina okumusindikira message. Nga message zijja za kumukuma. Nga message we zijja era nga ndaba nsoma. Akikola intentionally. Oyo omuwala akikola intentionally. Nga ayagala nkole ki? Maybe to prove. Ndabe. Kitegeera ssebo. Era nafuluma mufumbiro. Genda ofuluma mufumbiro bwenti. Nga kituufu. Rahim yali asindika messages. Naye sareactinga nasirika neŋŋamba nina okukola ky'okufuna obujulizi because I can't react with no evidence. Nasirika. Bannanga abatulaba muri Crovin Media stories no tuzireeta gwe ali eyo funemu ekyokuyiga oba kuwewala weewale oba kumanya kubuuka nga bukyali obuuke gwalemereddwa okubuuka bibe bibyo naye nga ffe amawulire tugatuusa kuba twabagambe no Rovin Media ebuusa abantu bakukyeyo okitegeera kyovula batubaleetera n'Abanigeria ababaganza nabo ne babakuba emiggo ne babasuulawo ne babafunyisa embuto kati ono Munnayuganda munne yakimukola okitegeera kakati bw'omala okulaba message ezo omusajja bwe yakomawo ku mulimu wamugamba otya? Saba omusajja yaliwo ng'atudde ku ntebe ng'asindika message ayisindika ku simu y'ono omuwala essimu omuwala ya openinga WhatsApp ye essimu n'agiteeka ne kumpi we nali nyimiridde ng'era message wejja ekola notification era nga nawe omanya amaaso. Natunulayo lumu genda okulaba DP gye ndaba nga ya muntu ate gwekola ki? Gwe mmanyi gumwagalana naye gwe twagalana ne nfuluma efumbiro mpola mpola ngenda okufuluma bwenti okumulaba ku ntebe nga yali sindika message. Nengenda nentuula waali essimu n'agikola ki? N'agijjako n'agizikiza. Kati reaction yo go wamanya wamukola otya? Saba sareactingirawo nagamba I have to find evidence. Nti ddala baagalana. Nti ddala ekituufu bakola ki? Baagalana. Kubanga era bangamba n'okuŋŋamba okwawukana we twakola ki? We twayawukanira. Naye abakazi nga baliyakitinga nnyo ku bintu nga tebannaba kufuna evidence. Gwe obugumu wabujjawa omukazi awulira buwulizika message baba abasajja bo abakazi bo bakusindikidde message n'akuliyetinga olutalaawo. Kiki ekyakugaana ng'okuliyakitinga after all those incidents nga zaapeninga? Sabo bye nalinda bye bingi n'enguma neŋŋamba maybe ajja kyusa. Nga we ngambe be yagulanga engoye nga nembambushi n'ebiki na biki nawe yagendanga ku mulimu ng'ayambadde smart agamba agenda ku mulimu naye ng'alina byakola ki gy'alinga alaga. Abakazi ebintu ebisinga okubaluma si kwawukana n'abasajja naye obudde bwe bataddemu okuzimba relationship zaabwe bubaluma nnyo. Oba oli awo ffe abasajja ffe tusinga okussa mu relationship naye ffe tussa we twagala. Tusawe twagala noga afiya era ekyo kyatutonderwa okuteekamu naye omukazi bw'akomiitinga eri omusajja n'amudisappointinga kimuluma nnyo okitegeera. Kaakati tubuulire wakola decision ki n'ogamba nti omusajja kamwesonyiwe kammute? Omusajja oyo kati nga bwe ngambe waliwo obuvuyo bwe yali akoze mu ruumu awo ku baga box we twali tubeera. Yalinga ngamba wano nkooyeewo
njagala kuvaawo nkooyeewo tunoonye room noonya room tunoonye room webityo namugamba naye wano kumpi ne metro nze by'okusengukasenguka nga sibyagala oluva mu metro oliwoolaga by'okusengukasenguka nga sibyagala naye nga ye yali alina reason ze zataŋŋamba nti tusenguke nakoze kino tewali kyeyaŋŋamba era nali ndi awo mwennyini yaŋŋamba nti ruumu twagifunye ani yanfunidde ruumu okitegeera ssebo yaŋŋamba ani yanfunidde ruumu naye nga nze olwedde waliwo kye nalaba n'ensirika nga saamugamba naŋŋamba wonaabozze ku ofu yo tujasinkanira wano nkutwaleyo eri ruumu eri awo gundi Ariga Brazilian building era olunaku lwe nali off like when I was off twasinkana ku Ariga metro station ne twambuka ku Brazilian building okutuuka mu ruumu nga ebintu ono Kadaama we yamala okukola ki ebbanga lye we lyaggwako n'addayo naye ebintu bye n'engoye ze byonna yakola ki yabireka n'abirekera omusajja oyo ex wange era natuukayo kangamba we yasengukira ng'eno avuddeyo ku baga box nandagira nti kino kiri wano kiri wayi naye nga buli kyakulagirira buli kyeyandagiriranga nga nkimanyi byali byoyo omukyala yali abikugamba ate biggwe obikozesa eki nga ngamba nti kino nakitadde wano oba sabbuuni oba ki omuwala buli kyeyali akozesa yakiyamugamba nga wetufunye kyeka yamugamba nti nga wetufunye genda nabyo mulundi gumu kitegeera ssebo ng'obimanyi nti oli ye yabikozesanga nga nkimanyi nti ebyo bintu byoli kuba nakeberanga ne mu nsawo gye tuteekamu engoye ez'okusiibamu ng'olwedde mulimu empale z'oyo omukyala eza jeeni naye nenkola ki nensirika neneefuula omusiru nange sitole mugiwulira sitole yannaku naye tulina ogimalako tulina okumanya yasalawo ddi tubuulire musinguse mugenze ku Brazilian building mwamala bbanga ki nga mutuuse ku Brazilian building nga mukyayagalana wenatuuka ku Brazilian building nga ndabye buli kimu omukyala olwedde amakaka nga olwedde yayingira dda kati nga we banaagamba nti yayingira dda amaka ng'olwedde yayingira dda awo neŋŋamba omugezi alina okubaza password y'essimu oyagala ofuna evidence nga njagala ofuna evidence ntegeere kiki ekigenda mu maaso kubanga n'omukulu yali akyuse ate omuwala oyo bamuleeta bamupangisizaawo ng'alina omusajja amuteeseewo ye omusajja teyajjanga n'amukyaliraawo y'omuwala yali alina omusajja eyali amuteeseewo awo era n'agamba nanyiruumu n'omukyala wange mukoleki mumukuume kati nange saabuuza nti oba omukyala yajjanga n'akola ki omusajja oba yajjanga kubanga nze nali sibeerawo tobeerawo ng'ojja lumu mu wiiki yesebo gera mu maaso omala okumanya nti okwagala okufuna password y'essimu kola olunaku nasulawo nga mmaze okulaba buli kimu essimu yagireka ku kyaja nenkebera buli kimu ng'olwedde baatuuka dda wala nga yamugamba n'omugamba nti tanjagala nze akola ki nga bwe yagamba owa security noono we yamugamba nti tanjagala nze amwesibako bwatyo we yamugamba byonna byonna nembiraba mu ssimu kati namubuuza nasooka nenkwata essimu y'omukyala neŋŋamba oba mukubira essimu nnyombe neŋŋamba tekyetaagisa kanjogere n'ono nenjogera naye nemugamba nti ani nakugamba ani omwegendereza ate mwatuuka ddi eno nagamba wabijjeewa ani simumanyi biki na biki ngere ebyabasajja woobimanyi nenkwata essimu ye kubanga namugamba n'omugamba nti omukyala alina ne bbaawe ko ye n'ateekawo embeera kubanga waliwo oyo omusajja bawooli yamukubiranga n'essimu ng'amugamba va ku mukyala wange weesonyiwe mukyala wange okitegeera ye n'ateekawo embeera nti nze yali abafulaminga
nanyiga nnyo naye nga twali twebase ku buli bwe bumu nakwata essimu ye nasindikira Annie message namugamba good morning sweetheart wasuuza otya how was your night nti bannange nkusubwa ate gwe biwabiraba otya waddamu n'obikeberera ku ssimu ng'avutumyemu kwolwo olunaku lwe nakebera okay kwolwo olunaku lwe nakebera nembiraba byonna ng'omuntu muli kumpi omanye omuntu wanasitukamu bw'ati ng'akebera nti oba akebera ssaawa yali asindikira oli message n'agenda n'anaaba ku makya okwetereka ogenda ku mulimu nenkwata eyo essimu ng'olwedde password nali nkikoze eki ogimanyi nakwata eyo essimu nenkwata eyo essimu nenkebera buli kimu nezo messages nensindikira omuwala nsooka nemusindikira message nti va ku bba wange neŋŋamba oba ennamba ngijjemu neŋŋamba yiku lwaki nkolaki lwaki neerumya omutwe paka wewawanika nagamba lwaki neerumya omutwe oyo amayizi okunaaba nemuteekera breakfast n'alya ng'agenda ku mulimu nali ntudde kumpi n'omulyango like next to the door yawumbya amayizi okulya yakwata bukwasi nsawo ye nampitako buyisi n'agenda n'akola sinze muntu muyombi nti oba nayomba lwe kutegeera nedda ssebo era ebintu byalimu ffe abantu abamu beekuba ne bajjayo n'ekyambe ne bakola naye nze nkwewuunya abakazi nga bayakitinga bannange abantu abamu beekuba ne beetema n'ebiso nagamba wenna alwana oba ne mutunga ekiso nsibira mu Dubai gondi poliisi bulamu bwange bonna nasooka ne neebuulirira neŋŋamba ekyokureactinga tekijja kukola naye ng'omusajja oyo twamwesiga nnyo famire yonna nga ne maama asindika ssente bannange ebintu si byangu kubanga okubeera essaawa zino nga omuntu omwesize to that extent omutaddemu ssente omwinvestinzemu obudde naye muba mulina kyemwagala ssente okuba ewaka ne basindika naye n'osirika n'oguma wasalawo ddi n'oga omusajja kamuti gwali mwaka kiguno oba 2025 2025 omwezi gw'omusanvu awo omunaana awo I think it was August ogenda weza mwaka oli myezi nga 11 tugenda weza mwaka kato ebyo we byatuukawo byonna ebyo nenzirayo ku mulimu gwange nga nina okukola naye nga kyampisa bubi nenfuna ne pressure nengenda mu ddwaliro nemukubira essimu nga takwata nemusindikiranga message nga azireka ku blue tick nemubuuza ku lwaki tokolaki lwaki toyogera nange katanziramu naye nga we yakomangawo okuva ku mulimu gwe awo yali kubanga ebyo ebiseera yali akola bya driving ngeri nga night shift agivuddeko nga ku day shift yakomangawo nga manyi ssaawa zaakomawo n'akomawo okuva ku mulimu nemukubira essimu okumala ssaawa namba ng'essimu eri busy wanyamba n'agikwata agamba nkooye ndeka neebake abakazi bangi bayita mu mbeera eyo n'abasajja tuyita mu mbeera eyo nze kamwa kwogera nali ngiyiseemu naye simanyi oba gwe wakandolinga otya omulimu kubanga ebiseera ebyo n'okukola owulira nga tokyayagala wasobola otya okuhandolinga omulimu n'okuyita mu mbeera eyo depression eyo eya love so nasooka ne neebuulira neŋŋamba omusajja ono I can live without him tandese nti oba sirina visa oba nsula ku street nti oba yabadde nagamba nina omulimu gwange bansasula nawe okusula batusuza batuwa n'ekyokulya neebuulirira
nensalawo neŋŋamba nkole ki nkite nkyali mwana muto nja kufuna omuntu anjagala naye nga ebyo byonna byonna we byaliwo yamala n'akwata essimu ne mugamba ku lwaki abadde akola ebyo obutakola ki obutayogera nange plus replying my messages yanziramu n'aŋŋamba nti yali ampa punishment ey'okukola ki okukebera essimu ye bwatyo we yaŋŋamba naye nga ekintu ekyo kyannuma nekindwaza n'okundwaza nempulira nga n'amaanyi sirina naye nga nina okwegumya nenzijukira nti nasabanga ssente ewaka nga mami aŋŋamba naye omusajja wo woba nga you trust him sikirinamu buzibu kubanga okuzeyo above 18 ate atugamba notugamba agenda kukyala nembijjukira byonna byonna neŋŋamba abewaka ngenda bagamba ntya naye neŋŋamba this is my future I have to decide now. Yes, tolina kyakkola. Sina kyakkola. Kati we yakwata essimu n'ankubira n'aŋŋamba like when you're off jangu tukole ki jangu twogere. Nagendayo ne twogera ne mmubuuza naddamu ne mmubuuza maaso ku maaso nti omuwala omwagala yanziramu n'aŋŋamba nti omuwala akola ki amwagala omuwala amwagala yaŋŋamba omuwala amwagala nange anjagala naye we mba nsazeewo kusigala I should cooperate ng'erinnya lyo ly'omuwala siryogerako mu mboozi zaffe nawulira nga mmenyese. So yali ategeeza kugamba nti oba osobola okufumba ne mujjawo sigala naye bw'oba tosobola tambula ogende. Nga ntambula ngenda nawulira nga mmenyese naye nga enkeera nina ogenda kukola ki okukola ate nkola mu bya customer service you have to smile. Of course. Neegumya zenna nenkogga ebya depression nga mpulira n'essimu entamye ng'essimu entamye nenjogerako ne mukwano gwange ne mugamba nti munnange bwe kiti ne bwe kiti ekituuseewo mpa magezi ki kubanga nga n'ekyokusalawo nali sikola ki tokimanyi nga sikimanyi angamba ntandikire wayi kati ntandike ntya kuba omusajja obadde omwagala muinvestinzemu obudde myaka 3 omuntu yamayire obudde myaka 3 nayogera ne mukwano gwange ne mugamba nsaba ku magezi mpulira nfa mpulira nzigwawo naŋŋamba omanyi omuntu akumanyidde bw'atyo nga tannaba kuwasa olwo bw'anaakuwasa n'akuteeka mu maka ajja kukuleeteranga baana okole ki okuze nga teri wadde kubuuza nti already omaze okuki acceptinga ajja kulinnyira bw'atyo ku mutwe. Mukwano gwange n'aŋŋamba kola ki sisobola kusalirawo kubanza mubaagaana sisala era mulaavu bwe bityo decision erina kuba yiyo. Yaŋŋamba sisobola kusalirawo naye wofuna ofu jangu twogere. Nangenda ewa mukwano gwange oyo ne twogera nanterako evidence yenna ebyo byonna byenkugambye. Yali abimanyi nga wa muwoomu ate ye teyabikugambanga. Yaŋŋamba nti ye yali tayagala kukola ki kwawukanya munnange baagalana kwawukanya baagalana tayinza okwogera ate nebikola n'afuuka omubi ate nga bwe bibeera eby'emikwano n'afuuka omubi nanterako buli kimu with evidence everything with evidence. Oyo omuvubuka abeera naawo n'agamba n'okugamba mpulira I'm broke akubireko ku bantu bange abali e Saudi ku bakyala bange abali e Saudi ngenda kwerwaza anaasindikayo z'anaasindika zimbeeremu.
era ng'asobola okwerwaza n'akubira abali Saudi namusaba asindiseeyo ebibiri asindiseeyo ebisatu aba online aba Saudi aba online ne enemboozi nabadde ntagamba oba nkisirikire kubanga I moved on. It's now coming to 1 year. I moved on. Nengamba saagala atomeze omuntu omulala kituufu saagala atomeze omuntu omulala nengamba I have to come out and clarify this kubanga bantu bangi baana bangi ab'omu fridge mulalo yaliyo n'omuwala omulolo oyo omutono naye bamungamba yoyo gwe yaguliranga engoye za small size nga ngamba ntwala ku Shein abo bonna gye bali yabakaabya amaziga n'abala abali Saudi nabo gye bali abasaba ssente agamba abaagala ye ali awo kuzannyira ku bakazi ku baana b'abantu agamba ono ŋŋenda muwasa n'oli ŋŋenda muwasa e Uganda akaabiza abakazi bangi azadde abaana 3 buli gwazaalamu omwana agenda bugenzi n'azaala mu mulala ng'era agamba abakazi be babi ye mutuufu omusajja oyo alina akalimi akasikiriza ennyo abakazi alimbalimba alina byakola ebibasikiriza abakazi bwe bato ne babeera ng'abakema n'abasuulamu ddagala lye omusajja oyo kubeera we mubeera mu love wabeerawo ebintu era byakola kibyakugamba nti nze nina enzikiriza yange dakyeka waliwo bye yakolanga okusikiriza abakazi kitegeera omuntu watuukira okugamba n'agamba we tuddayo e Uganda ennyumba gye tunaazimba mugenda kubeeramu akasenga akalanga mwenkolera okujjanjaba yesebo okujjanjaba kutate ebyo ng'obale tobiyogedde ebyokujjanjaba bya busawo Buganda musawo Muganda yesebo musawo Muganda Katonda wange musawo ow'ekinnansi anyenye ensasi musawo ow'ekinnansi simanyi oba anyenye ensasi naye nga yaŋŋamba empewo ze waabwe zituula ku ye byewuunyisa oba ensawo empewo ze waabwe ze zikwana abakazi ebyo toyinza kubimanya kati sebo twayawukana dda kuva mu mwaka last year in August naye ŋŋambye saagala muntu yenna kukola ki kubeera kugwa mu nsobi gye nakola ki ensobi gye natuuka ogambye yaani abeera Ariga ku Brazilian building akolamu Aramax avuga motoka yes mumwenna ndowooza emboozi mugiwulidde omwami mumuwulidde amannya ge gy'akolera wasula mwabasula ku Brazilian building ndowooza mumumanyi okitegeera guys mumumanyi mumulaba n'enkola gy'akolamu ebintu bye mugimanyi katubasiibule tweyanziza okukyaza katusuubire nti ali eyo afunyemu ekyokuyiga amiina naye naffe tukusabira ohiringe mu mutima kubanga ebiseera ebisinga ekintu bw'okyogerako owona n'omanya nti kale ekyo kankitwalenga yali lesoni mu bulamu bwange sebo nahiringa mu mutima ne kino nvuddeyo okukyogera nga saagala omuntu yenna kangamba azanyire ku bawala abalala saagala abawala abalala bagwe mu nsobi zange ze nakola ki ze nagwamu abamalire obudde bannaye tweyanze katubasiibule gwe wenna ali eyo tusinzidde ku Ziada Beauty Salon bano nga bakola enviri ku buli kika kyonna oli musajja oyagala kukola dread bazikola oli mukazi oyagala dread oyagala penso oyagala kika ky'enviri kyoyagala enviri bazikola enjala bazikola okitegeera tusangibwa wano kumpi ne Burger Box okitegeera ojja kuba obasangawo akanamba kaabwe tukatadde waabo n'abasembayo
beba search colors nabagambi bano bakafulu mukola ebintu bya printing oyagala kifaananyi ku t-shirt oyagala business card oyagala kibanazi byonna babikola ate bannayuganda bannaffe bano betulangira bannayuganda bannaffe si bayindi si ba Pakistan so bajja kwanguyiza ensonga gwe wenna ayagala okufuna services ezo zenjogeddeko banaye mubeere bulungi mweraba